Ayagala okutegeeza nti okufiibwako okw'enjawulo mu mikolo egisinga kutera kubeera ku ludda lwa mugole mwami oba kye bayita special treatment wabula ku mukolo guno ogw'omwana muwala Aida Nalubega ne sayidi zonna ezazze ku mukolo oba enjuyi ze tuyita ez'abataka bonna obwedda bafiibwako era nga ebyokulya obwedda biyita buli ddakiika olwo nekyongera buli omu okubeera ng'anyumirwa omukolo guno. Genda mu zino hajikiriza Muwanda Bisaanya atuuse okkirizwe omwanirize ku lw'obulungi bw'omukolo twanirize Muwanda Bisaanya. Kale waayo gwomunsonga twongere engalo ab'eno kati tujja kukola kijja kutambula paka wali ewali chairperson wa Buganda Twezimbe akakase kuba be bamanyi sitampu entuufu nze nange envuzaabuza kale tweyanziza tweyanzeege ebiri okobye ebyo byennyini ebirina okubeerako certificate zituuse eyo ki Buganda taata eso ojja kuba oddayo bakatuma ate waleeta ssenga kuba ensonga zituuse. Kino nno munnange olwawedde ekitundu ekyokubiri eky'omukolo guno ogw'okwanjula ke kaseera munaye nga ssenga aleetebwa anti ssenga mu Buganda ye yamanyanga ensonga ezikwata ku mugole omukyala era bw'atyo ssenga yaleetebwa n'atubuulira akawanvu n'akaga ku bikwatagana ku mwami azze okusaba okuzaalibwa era mu kaseera ako n'asabibwa amulage eri abataka ssenga kye yatambuza obulungi ennyo. Okkiriza bassenga ne bajja bwe banaakubuulira ensonga esinga okuya bakkirire n'engalo ezo inshallah abange engalo kale n'akalulu mwannyinanze Aisha gwakakutte tojja kubuuza nate kubanga kuba kudiibuuda babuuzizza dda abantu abo obamanyi engalo mwannyinanze abuulira omugezi asiinyaako busiinya abantu abo bamanyi otya abange engalo nina kyenneewunya oba nze atali ku pologulamu ndaba bampitako buyisi mwannyinanze obamanyi otya wangi nkuwulira mwali mutambula wangi nga mukola mutya nkulaba yes bakazi nalako tekoogera bakalibona muli mu textile genda mu maaso bakwongera engalo kati mwannyinanze kwabo wayogerwako waali kale bakuba akayimba mwannyinanze mmwe muvaawo babiri mugende mutuleetera oyo kabisonga genda mu ziro waba akubuze ng'okomawo Arua. My money they wait for you, baby. One more time they waste. Make me go the place for real. Asooka obire ku bantu katono nga mwannyinanze naawe otunudde mpolampola bwefule nti gwe Aida. Kale awubire ku bantu mpolampola tulabe bamu bajja n'emikolo nga mirema akakale wansi mpolampola bambi asobola okutuula oyo yaani bataata weebali
tuwulira gye bali mu nnyumba basenga baabano wano ono ye mwami wange yes gwe neerondedde mu bangi anaakuma obulamu bwange bwonna mu bulungi ne mu mubi mwami Mawejje kale yawula fundi ku poota kati ali mu byuma agattawo 12 8 9 nga mulaba ku mugole si bya kiro omuntu bw'akola ki manyinange ogenda kutta ng'ojjudde nga kiki ennyo tubabeera wekikugira mwana muwala mu maka gano kujja ate kusinkana mulenzi we watyo Aida yafulumidde maanyi ng'afuluma n'omuyimbi ow'ekirooto kye ate nga naye yabadde ayambadde bulungi ng'anyumye okuva ku kagatto mpaka kaviiri. Aida akimanyi amaaso ge g'amaanyi era bw'atyo obadde agatoneza bulungi nnyo ng'ogasseeko ne kalipstick yabadde atadde ku tumwa twe. Olwo nno mwana mulenzi Mawejje ng'agira n'amukubako eriiso ng'alabira ddala nti yeyonda embooko y'omukyala.